Ekitundu kya kusatu ekyamawulire gaffe ag'omunnyo kusatu tugenda kitandika n'akanyomero kaffe aka security tips. Nsuubira nti kyenkana buli muntu ssekinnoomu wali ofunye ku bubaka obwo obujja ku ssimu naddala ku mikutu mugattabantu obuyitibwa link ez'enjawulo. Abantu bafereramu naye katulabe Simon Peter Watch kyatutegeeza ku mboozi eyo. Sanji zino ffenna abantu abasinga tulina amasimu ge tuyita smartphones. Smartphones zino tubeera ku WhatsApp, tubeera ku biki, ne tubeera nga tufuna applications ezibeera zijja ku masimu. Applications ezo tetufuna ezimu zibeera z'abafere, zibeera z'ababbi. Ogenda n'obeera ku ssimu n'abeerawo application ekugamba Coca-Cola giving you rewarding customers. Coca-Cola erina beegabira ebirabo. Nyiga wano n'onyiga. N'ekutuusa gy'ekutuuse n'egamba teekamu amannya go, teekamu email yo, teekamu biki, byonna n'obigendako. Naye buli lwebeera ng'ebigendako bw'etyo, gy'olaga oba tomanyiiyo, eyakola app aba alina by'akola ki? Aba alina by'ayagala. Bw'omala obiteekamu n'oteekamu password oba oluusiza email yo, oluusi oba omuggulidde n'akola ki? Okwaccessinga ebintu byo. Musakyote tipu wa leero, gwalina essimu eya smartphone, bw'olaba application yonna ezze ebeerako app ng'erina byekugamba, abagaba ebirabo ba Coca-Cola simanyi Shoprite simanyi baani tebayitamu ebyo, basobola n'okukubira essimu. Tobinyigaako okugendayo eyo kubanga buli lw'oyingira mu application eyo oba ow'enkizo omufere ali side eri asobole okuyingira mu accounts zo. Oluvannyuma lwa byonna ogenda okulaba nga accounts zo zonna sente zijja ku mobile money bazitwala, zoteeka ku account bazitwala, kivaamu ng'ofuna obwavu nga bakubbye. Security tip, Simon Peter Watch ku Soul TV.